abasiraamu ekirondoola omutindo gw'ebintu ki Halal Bureau kikyagenda mu maaso n'okulondoola omutindo gw'ebintu mu ggwanga omuli ebyokulya ebyamaguzi n'ebirala bisobole okutuukana n'omutindo mu kaweefube w'okutumbula ebyobusuubuzi. Mu mbeera eno aba Halal nga beegatiddwako eggwanga lya Malaysia batongozza enkola ya Eco Digital System egenda okuyambako okutumbula omutindo gw'ebintu olwo ebyobusuubuzi bisobole okutumbuka. Uganda egenda gaziya export base ebintu ebigenda okutundibwa ebweru bigenda kweyongera ne mu katale ka Uganda kennyini mulimu abantu bangi abagana okulya ebintu olw'okuba nga biriko emisoso mingi kati bajja kuba benyumirizamu ekyo kiba kikoleddwa nga bwe mbagambye Halal kitegeeza buyonjo kwekuuma nakwegendereza. Wano abakugu bategeereza nti bannamakolero mu biti ebyenjawulo bataddewo enkola ya ecosystem nga bakakafu nti yakuyambako okutumbula omutindo gw'ebyamaguzi. Challenge tubadde tulina nti abantu baffe twali tubafuna akabonero naye oli n'agamba bannange nja kutwala products zange German, njala zitwala mu America, njala zitwala Russia, njala zitwala Saudi Arabia, njala zitwala Bahrain. Ng'ate n'owa Bahrain alina kuba ku Uganda Halal Bureau abuuze mumpe details za client wali. So twagala okulaba nti ensi yonna buli muntu akwatagana ne Halal amusanga ku simu. Oluvannyuma omutesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyensimbi Ramadhan Gobi nga yeegatiddwako bamusigansimbi okuva mu Malaysia wamu n'abakungu mu kitongole kya Halal batongozza enteekateeka eno era ne bassaako emikono. Gobi wano wategeereza nti enkolagana eno gye batuuseeko yakuyamba mu kwongera okutumbula omutindo gw'ebintu wano mu ggwanga. Projekiti ya nkizo nnyo kubanga egenda kutuyambako okulaakulanya bizinensi eno kugamba ekwatagana n'ebyokulya. Mu Uganda tulina ebintu ebirungi bingi bitusobola okufunamu ssente naye obuzibu bwe tubadde nabwo emyaka gyonna nti standards zaffe ebintu twagala okubitwala ebweru omutindo gwe tulina okubipreparingira kugamba abantu okubiteekateeka babadde nga tebagugoberera nnyo. Era wano wasabidde abasuubuzi okwettanira enteekateeka za Halal Bureau olw'ensonga nti bafuna akatale akawamu emitala w'amayanja nga kino kitumbula ebyobusuubuzi. Abasinga kakati naddala abasiraamu naye ate n'abatali basiraamu abangi baagala nnyo emmere ng'eriko sitampu eya Halal. Kakati projekiti eno nga egenda kuteekebwamu ensimbi yonnafa aba Islamic Development Bank naye ng'ekwataganya Uganda Halal Bureau nga bakolaganye ne bannaabwe abava e Malaysia okulaba nti twongeramu already Uganda Halal Bureau ebadde ekola omulimu naye kwongeramu maanyi okulaba nti bizinensi zino zonna ezisinga obungi ezikola ebintu ebikwatagana n'ebyokulya nga zisobola okuba nga ziteeka omutindo gwa Halal ku mwanjo. Hassan Kasagga, BBS Terefayina, Ageesigika.